Oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo ne bayisa mu Pastor Bugingo eggaali nga bamulanga gwa mukyala agambibwa okubeera nga yafiira ku kyaki ye, Pastor Bugingo naye bw'atyo abaanukudde ng'ayita mu ssaala eyuguumizza social media, esaala abantu bonna gye babadde batasuubira. Essaala ebadde enkambwe mukko, Pastor munyiivu mukko. Mwene sala nkusaba ogyewulirireko. Yanukuza omuliro ku busimu bwabwe ko balikodingira. Yanukuza omuliro ku kamera zaabwe ze balikodingirako. Mujja kiwulira. Yanukuza omuliro gye bakolera script ze bawandiika. Yanukuza omuliro gye bakolera script ze batwogerako. Yanukuza omuliro amagezi gabe gafuula obusirusiru. Basuula eddalu batambule nga bayita tembo. Basule eddalu batambule nga bayita tembo. Basule eddalu batambule nga bayita tembo. Basule eddalu Mukama abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda naye nga bakwata contract okulemesa House of Prayer, nga bakwata contract okulemesa Bugingo, nga bakwata contract okulemesa Salt Media, nga bakwata contract sente ze babawa Mukama zifuuka amanda, sente ze babawa Mukama zifuuka enjaba, sente ze babawa Mukama zibafuukire. Emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe. Bayigganye Mukama, bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru, bayigganye kabaka w'abakabaka. Entiisa yetandika okubakutula, entiisa y'Omukama etandika okubakutula, entiisa y'Omukama etandika okubakutula. Zabuli ya 35 n'eya19 Tata zibegundeko namba, zibegundeko namba Mukama, zibegundeko namba. Yolesa obusungu bwo, tosirika Mukama, yolesa obusungu bwo. Bano sibakulokoka, bano balabe bo, bano sibakulokoka, bano balabe bakkanisa, bano sibakulokoka, bano balabe bo. Mujagana tulitegera nkora. Abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana, abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana, abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana, abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana, abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana. Tobaganya kujjukirwa ne mu nsi eno, tobaganya kujjukirwa n'amannya gaabwe, tobaganya kujjukirwa. Imuka, imuka Yesu, imuka Taata, imuka Kabaka w'abakabaka. Ffe tetulina balala, tuloopa gy'oli Mukama. Danyeri yaloopa gy'oli nga bakola enkwe, Danyeri yaloopa gy'oli nga bakola etteeka, Danyeri yaloopa gy'oli Mukama, Danyeri yaloopa gy'oli Taata. Oli Katonda asala ogw'ensonga, batujweteekako bye tutamanyi, batujweteekako bye tutawuliranga, batwambaza ekyambalo ekibi, batwambaza ekyambalo ekibi, batufuula abatategeera. Obasuule eddalu, obasuule mu mamotoka, accidenti zibamalewo, bagwe mu nnyanja, bazikirire, babike emitima, bafe, bazikirire, bazikirire Mukama, bazikirire Mukama. Pentagon eteekwa okuzimbibwa, Pentagon eteekwa okuzimbibwa, Pentagon eteekwa okuzimbibwa, Pentagon eteekwa okuzimbibwa, ekkanisa eteekwa okuzimbibwa, Soloti eteekwa kunywera bunywezi, Pentagon eteekwa okuzimbibwa, Soloti eteekwa kunywera bunywezi, Pentagon eteekwa okuzimbibwa, Soloti eteekwa kunywera kwongera kulokola, Soloti eteekwa kunywera kwongera kuwonya. Tukoyo okwewozangako, ensonga tuzireese mu maaso go. Tukoyo okwewozangako, ensonga Mukama ayamba ne bw'ayamba bazikirize mu linnya lya Yesu. Ayamba ne bw'ayamba okuzikiriza ekkanisa basaanyeewo, ayamba ne bw'ayamba okuzikiriza ekkanisa basaanyeewo, ayamba ne bw'ayamba okuzikiriza ekkanisa basaanyeewo.
ayamba ne bw'ayamba okuzikiriza ekkanisa basaabe. Yes, buterevu yono yesaala ey'omukulu Pastor Alozias Bugingo. Kansubire mu mwewuliriddeko. Saala yagiweereza abo bonna abamuwalana, abakuba kyakiye naye kennyini abamukuba yabaweereza essaala eyo. Saala eyo njagala tugikubaganyeeko ebirowoozo. Nagambye tusisinkana mu comment section. Ne tubeera nga tugikubaganyaako ebirowoozo. Golowooza essaala eyo yabadde yeetaagisa oba pastor yakisussizaamu? Njagala ogende mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo. Gwe bw'otunulanulamu nsonga zino, essaala eyo yabadde yeetaagisa? Newankubadde abantu b'omutimbagano bakuba nnyo Pastor Bugingo, ekyamazima kyo mu bapasita bakyasinza okukubibwa wano mu Uganda, Bugingo yakwata ekyannamba emu. Buli omu akuba ye, buli ajja ku social media akuba ye. Naye gwe bw'otunulatulamu mbeera eyo yonna, gwe olowooza pasita essaala eyo gyeyabadde asaanidde okubeera nga aweereza abo abamukuba, abo abamuwalana? Njagala ogende mu comment section mwe obeera nga otulekera endowooza yo butereevu. Kakati nno ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde sayidi zeeyo, ekyasinze okubeera ndowooza nga kitaanula Pastor Bugingo n'avaayo n'asaba essaala efaanaganako bw'etyo, z'ensonga ezitambudde wiiki eyo yonna ewedde, ensonga ez'omukyala amanyikiddwa nga Irene agambibwa okubeera nga yafiira ku chachi eya Pastor Bugingo. Irene ono yali agenze mu overnight, nga bwe mumanyi buli Friday ku Kananiland ebeera overnight. Kakati kigambibwa nti Irene yali agenze mu overnight eyo, wabula bye baddamu okuwulira ng'amasimu abantu be babakubidde nti Irene ali mulago wano mu ddwaliro, era bwe twogerera mugenzi yafudde dda. Kakati nga kigambibwa nti ono yali agenze ku Kananiland, era ng'eyo munnange bw'atyo Irene gye yafiira. Era fano ku KIKA Media twongera okubeera nga tugamba omwoyo gw'omugenzi Katonda abeere nga agulamuza kisa. Kakati story eyo etambudde nnyo wiiki eyo yonna ewedde. Abantu ab'enjawulo bagiwaddeko endowooza yaabwe, nga mu bantu abo mwe muli n'abasalidde Pastor Bugingo omusango. Tiyandibanga munnange bingi ebyogeddwa nebye sitasobola kubeera nga njogera wano ku mukutu ogwa KIKA Media, naye nga bingi nnyo ebyogeddwa ku story ey'omukyalo oyo Irene eyafiira ku Kananiland. Abasinga bagusala mu Bugingo simanya yabirimu, Bugingo yakola atya, kwegamba biyinza okuba bye byataanudde Pastor Bugingo n'ayita mu ssaala eyo gye muva okubeera nga mwenna mwewulirirako n'agiweereza abantu. Naye nga twesinkane mu comment section, gwe bw'otunulanulamu essaala eyo mazima ddala yabadde yeetaagisa oba Pastor Bugingo yakisussizaamu? Endowooza yo gintere wansi awo mu comment section. Ate bwe tweyongerayo, Pastor Bugingo nno ba social media in-laws bamwanukudde dda kwene essaala gye yabaweereza, nga bamugamba bo tebatidde tebatya biduduma, era alekerawo okubeera nga abatiisatiisa bajja musabula mpaka last. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma nkomewo tweyongere maaso. Tulaba nti ansindikidde essaala eno ku lunaku lwange olw'amazaalibwa, teri kinyiizizanga ekyo. Wandirinze olunaku lwange ne luggwako olw'amazaalibwa, naye n'olusukumamu essaala enkambwe eyo. Tugwedda lutuyite ng'ettembo, olwo ne tuli balalu ate tugatteko ettembo. Musajja gwe ng'oli muzibu, nze yakuwa mwannyinaze nno ye yampa information yonna. Nja kukubira mbawe namba ya Bugingo mumukubireko mu musumbu wenjirina. Mumukubirako ne mugazuukuka weeraliikirire. Laptop file yagifunye. Ngenda bakolera video enchambatere namba ya Bugingo. Bw'ofunako some minutes ye ng'omukubirako mugazuukuka weeraliikirire mu gavumenti eno gy'owagira. Kasajja file kagifunye. Bannange nsaba mu ebyo bye tukola. Nadde Uganda kaneza kajjako zitangali kyadi. Naye bannange teri kinyumanga kwereetera bizibu. Bannange teri kinyumanga kwereetera bizibu. The way I'm enjoying myself when I'm creating trouble. But after creating trouble, nina service jempa abana Uganda wamasibwe kiri.
omunansanga nga Katonda ayagala kunsukuma mu muliro temuŋŋaye nti twalina omusajja waffe aputopu. Nze ndi bbuli mu kiyitibwa nti bwe nkusita makko n'abalabi batuuka ekiseera ne banneetamwa. Ye kiki ennyo ng'olemezaamu nnyo. Naye ne gwe tulemezaamu naye talemezaamu. Fayiro ogirabye mugimutwalire mugabo musaya girina abaasomo omugigi tene ette tedi nane anna naluswa eyo fayiro yoyo nangirina erimu amazima ku Pentagon awo awali kyaki banne mugenda okulaba ekiyitibwa amazima. Satubdilaka al ayyam ma kunta jahila. Ennaku zigenda kukuleetera amawulire g'obadde tomanyi. Satubdilaka aptop ma kunta jahila. Aptop agenda kukuleetera amawulire g'obadde tomanyi. Tulemezangamu. Yes, butereve ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde side zeeyo. Oyo nno ye mukulu Uptop Boss. Video ebadde mpanvu nnyo nga bw'okiwulira, naye mbadde nina okubeera nga ngikendeezaako olw'obudde. Bingi byayogedde, naye alina essaala gye yasabye era nga agiddiza Pastor Bugingo. Oluvannyuma lwa Pastor Bugingo okubeera nga naye yabateeredde essaala enkambwe, ne Uptop Boss bw'atyo amuweereza essaala naye gy'agamba nti naye egenda beera nga enkambwe. Nja kuba akatambi nkabazannyira mu video gye ngenda okubeera nga nzizaako kubanga mbateerayo, naye ng'ensonga bwe zityo nno bwe ziyimiridde sayidi zeeyo. Pastor Bugingo ensonga zo zikyakwatidde ddala waggulu ne wansi, ng'abantu bakyebuuza ebibuuzo bingi ku mukyala oli eyafiira awo ku kyaki. Naye nga nze nyongera okubeera nga mbajjukiza nti mudde ku mulamwa omutuufu ogw'edda bwe mwakkiririzanga nti ddala omuntu asobola okufa nga ebadde entuuko, ng'ekyamazima yebadde pulaani ya Katonda nti ateekeddwa okubeera nti akola ki, nti ateekeddwa okubeera ng'afa. Tuleme kubeera nga buli kimu tukigereeseza ku ddogo, nti omuntu bw'aba afudde nti eryo lyabadde ki, nti eryo lyabadde eddogo, nti omuntu bw'alwala kansa mutandika gamba mboyo baamuloga. Temukkiriza mazima nti ddala omuntu yakoze eki, nti omuntu yalwadde kansa. Era mbaga nnyongera okubajjukiza nti bantu bangi nnyo abafiira ku makyaki, kubanga kyaki eyo nga bw'ogimanyi, bantu bangi nnyo abajjawo okubeera nga bawonyezebwa, bangi nnyo abajja nga banoonya ekyamagero eky'okubeera nga Katonda abawonya endwadde ziba zaalema abasawo. Kati mu process eyo gye bamala ku kyaki, bajja ku kyaki ne basiiba nga we basaba Katonda abawonye, naye Katonda n'azza bibye ne bakomekereza nga bakoze eki, nga bafudde. Era incident ezo zitera okutuukawo ku kyaki ez'enjawulo, lwakuba mu mawulire eno tebituukayo, bikoma wali mu kyaki. Era ekyo ekintu si kipya, nze si gwe mulundi ogusoose okukiwulirako. Abantu bangi nnyo bafiira mu makyaki nga yajja mu kyaki kuwona, nga obulwadde abasawo bwabalema okubeera nga babujjanjaba. Bw'atyo najja naddukira mu kyaki abeere nga anoonya ekyamagero eky'okubeera nga awonna ekirwadde ekyo ekimumazeeko ebbanga nga kimuluma. Kati mu prosesi eyo y'okubeera nga anoonya ekyamagero ekyo, munnange omwo mwafiira. Kati ensonga bwe zityo bwe zivaayo, Bugingo tuba tunenya wa bwerere, wadde nange esaala sikkiriziganya nayo, kubanga ebitabo ebitukuvu bitugamba okusonyiwa. Mulimu ensonga nga toteekeddwa kubeera nga ate osabya essaala ezifaanaganako bwe zityo. Kisiiga ekifaananyi ekibi eri omusumba. Ezo si ze essaala zaateekeddwa okubeera nga afulumya oba nga asaba, kubanga si nnungi wadde yadde n'akatono nga nammwe bwe muva okubeera nga muziwulirako. Kusaba ogende mu comment section mwe tuba tusisinkana, osobola okundekeramu endowooza yo buterevu. Wabula nyongera okujjukiza nti obadde ku KIKA Media, era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso osubscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Toyera kutandinga on notification bell yo, oterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba usanga kalango onnawonna tokaskipinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butire video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu batobera ebweru w'eggwanga kussa nammwe abatobera aka mu ggwanga Uganda
nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.